Njagala okwogera ku nsonga bannamawulire bangi bankubiddeko olunaku lwajjo nga waliwo abantu ababadde batudde mu kifo ekimu kitera nnyo okwagala kukozesa olulimi oba oli awo omu lwayinza okuyita oluvoola naye kataabunze ndabye bayaaye kubanga bw'obanga oli awo ng'otudde wali nga oyambadde bereeti y'abanno oli mukwogera people power era nga bwewanika ekikonde nga tomanyi nakyebitegeeza tomanyi gye byava n'alabyeyo munamateeka bwe babadde naye bwe bayita Lutalo Robert abadde mu scandal after scandal yawolereza ono yakola ki ebintu bingi nnyo byabadde akola ebyenjawulo era ebifaananyi mbadde ndaba bitambula ku mitimbagano ali mu nkayana za NRM nkyali mu kukola ki kakati abo abamu mubamanyi political dealers nti buli kalulu bwe kasembera waliwo ebibinja ebivaayo naye bivaayo lwaki kubanga bimanya enkola ya Museveni nti ye buli tusembera akalulu atandika okunoonya ani gwenkozesa ogezaako okusala sipiidi bano ogezaako okubaja ku mulamwa ogezaako okubadaivatinga nga bwe bakola mu kalulu akagwa mujjukira mu kalulu akagwa bwe twamala okuteekayo ekibiina kyaffe ne bawamba Kibalama ne batandika omumwogeza ebigambo bitategerekeka n'agamba kati bano bansuubiza miliyoni 5 eza dola olala n'ayogera ki bwe yamala n'avaayo n'agamba abasajja bamuwamba ne bamugjamu enjala ne bamukubakuba n'ebirala bwe bityo kaakati era nga bwe tusemberera akalulu era bizeemu nga bw'obalaba batandise okuvaayo ebibinja bwe bityo twagadde bategeeza nti ekisooka teri kibiina mu mateeka kye bayita People Power Front oba People Power Movement oba kyonna kyonna ekyekuusa ku linnya eryo kubanga erinnya eryo ye slogan y'ekibiina kyaffe bwe twakola enongosereza mu ssemateeka waffe wa NUP slogan y'ekibiina twagikyusa nefuuka People Power our power our power People Power kitegeeza kyekyo ate fe abaasooka okukola ki okukigazeetinga kino kyenkutte wano kyapa kya gavumenti kye bayita gazeeti era kiraga bulungi nnyo nti slogan y'ekibiina kyaffe kuvoolo tawamiruka w'ekibiina kyaffe ya adoptinga eno constitution neteekamu slogan empya eya People Power our power kitegeeza kyekyo nti teri kibiina kyonna kyonna ekikkirizibwa okuvaayo nekiregisteringa slogan eyo oba nekiregisteringa erinnya erikwatagana ne People Power. Ekyokubiri tuze nga tubagamba nti People Power ye movement gye tulimu. People Power ekulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert. People Power erina ekibiina kye bayita National Unity Platform. So omuntu yenna ayagala kutegeera enkolagana wakati wa People Power ne NUP ndowooza agitegedde. Nga bwe tutera nnyo okubagamba we have a political party. We are not just a political party but we have a political party. Fe twetunulira nga bannakisinde kya People Power. Naye mu ebyo kubanga twali twagala kufuna electoral platform n'ebirala netusalawo tutandikewo ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform. N'olwekyo wano omutudde kyekitebe kya National Unity Platform naye ate ne People Power eri wano. Ekisembayo nti abo abantu abamu abayaaye n'abalala bwe batyo balina okubeera nga bakimanyi bulijjo nti erinnya si kyekikufuula kyoli obadde obalaba nga bali awo batudde ng'abayaaye bali kugamba bye bakola tebitegeerekeka. Kaakati ekibiina ne bw'ovaayo n'ogamba nti kati olunaku olwaleero nsazeewo okweyita Robert Ssentamu Kyagulanyi tolifuuka pulezidenti waffe ono gwe tubeera naye wano kubanga obalaba abamu nga bagezaako okweyita amannya agatali gaabwe biki kakati tosobola nibo kwegamba abo kyengezaako bagamba ne bwe bavaayo ne bagamba nti kati beeyise ba People Power tebalifuuka ba People Power kubanga People Power tebamanyi first of all ekyo kivaawa tebamanyi idea kikyetegeeza nebo bagamba nti mwetike People Power n'eddakiika emu tebasobola gyetika kubanga tebagimanyi nakitegeeza. So twagadde okugumya abantu baffe nti nga tugenda mu kulonda General Museveni ne system of course okuba nti babeera available nnyo okwaniriza abantu bwe batyo mukyakulaba ebintu bingi nnyo nga bavaavaayo mumuze mulaba mu kalulu akagwa mwalaba waliwo abaavaayo ne bagamba nti ate pulezidenti wamwe teyasoma ne bagenda mu kooti
ibagezaako kukola ki ne bavaayo ne batwala mu kooti nti ekibiina temwakifuna mu mateeka ne bavaayo ate ne baleeta omusango omulala ne bavaayo ne baleeta kino so mujja kubalaba just batandikidde ku kino naye tusuubira bingi nnyo era ne information gye tulina nti kati ng'omusango gwe twawaaba ku nsonga za constitution eno gwe batuwaabira ku nsonga za constitution eno naffe ne tuteekamu application okuva olwo ne kati tewulirwangako bagiteeka mu maaso g'omulamuzi gwe bayita singiza oyo emisango gy'abadde asala mugimanyi bulungi nnyo kati nawulira bamutwala mu Judicial Service Commission naye up to now eyo application yaffe tekolebwangako kubanga bakimanyi nti kino kyabyafuzi era twawulira gye buvuddeko awo gye balinze tusemberera akalulu oba oli abagusale in one or the other ogezaako okutijja ku balance naye byonna byonna bonoona budde tebirina kyebitukola tebirina kyebitegeeza ffe tuyimiridde ku nsonga gye tuyimiriddeko era tebalina kye batugamba basically twebale nnyo simanyi wamulina ebibuuzo naye ensonga gye mbadde njagala ku addressing eso They were not at the inception of people power. One of them was an employee here. Just an employee here. But like I say, some of those individuals have written letters to General Museveni, which we got copies of and even published, asking him to use them. Nti abamu kwabo omukubo gwenda bye mu bantu abo yali mukozi wa wano bwe twali ekamocha nga yali liaison officer, just a liaison officer. Naye bwe twamala ne tulaba ebbaluwa gye yali awandiise ne banne nga bawandikira Nakyemalira Museveni nga bamusaba aba-adopting atandika obakozesa bamukolereko ku mirimu gye asobole okudisorganizinga NUP. Mukitegeera ekyo? Era ebbaluwa eyo mwagi batwakira ku mitimbagano nga bagamba ffe singa otukwata n'otuyamba ekibiina kino ne kibeera registered tujja kukuyambako okukendeeza guno omuliro gwa NUP gwekutaddeko. Kakati njagala mukimanye nti n'ebbaluwa endala ezawandiikibwa Muzeeyi Kibalama n'abalala twafunako copies. Mujjukira temutwagireeta mu kooti. Bali tebakimanyi kubanga mu system eyo gye batambulira naffe tubeeramu n'abantu baffe abatuwagira. Era olina abagamba akabaluwa kaakano ke batuwandiikidde temulagawo mukajje naye tukayina. So bawandiika ne basaba General Museveni abakozese okunafuya NUP. Tebamanyi nti kyebalwana nakyo maanyi g'abantu. Maanyi g'abantu kiki? Maanyi people power gye twogerako. So teri muntu asobola kuwandiisa kibiina kye bayita people power mu mateeka kubanga mu mateeka slogan yaffe bagiyita people power, our power, people power. Mwebale nnyo.